bano basennyonyi Honorable Ssennyonyi abatudde eggulo ne basalawo okujja leero ne bakyuka etteeka balikolera mu bukiiko. Mu bukiiko bagendayo. Mu bukiiko bagendayo. Kati bazanyira ani ku bwongo? Bannayuganda Kabaka yabagamba temubongoota. Koko kubongoota kwennyini mu kakiiko baatwalayo ebirowoozo byabwe. Bwe baba tebaabitwalayo bino bye babaddeko kulabisa kulaga nti balina kye bakoze. In actual sense hot air tebalina kye bakoze. Kati eggulo watudde n'ogamba opposition. Honorable Dulu MP wa UPC mwali ye muwiiwo w'amagezi mu by'amateeka. Kati amagezi go gaganye n'ofuluma kubanga ogoberera ba foot soldier bye bayogedde ku mikutu. Eyo ye problem ya leadership obukulembeze gye tulina ku opposition side. Era NRM ekikozesa bulungi nnyo kubanga bwe bafulumye etteeka ligenda kuyita oba nedda. Nnyonyi efulumye woolabira ekizibu mukulu Ssennyonyi kyalina. Tulina ababaka abasukka mu 100 abali ku side y'opposition. Press conference ye yabaddeko abatasukka 30. Kale bandigenze mu kisaawe bweru oba mu lujja. Awo olabira abantu baluzinze confidence mu bukulembeze bwe kubanga alabika teyeetengeredde alina wajja amateeka. Tojja kunenya ba NRM mu parliament nti waliwo abawa amateeka ku kyokkola ate naawe n'okola kyekimu. N'olwekyo bannayuganda 220 twatomera. Tulina omukisa 226 tukomyewo tulonde nga tukozesa ki? Mu parliament temulimu kuyisaamu gaali. Naye bw'omala okuyita abantu bo nti ba foot soldier ng'ate okimanyi omuntu omulamu talowooleza mu bigere alogooleza mu bwongo byebyo nti tufunye tuli mu mbeera abalina okulondebwa bali bweru abatalina kulondebwa be bali mu parliament. Kyova otuula mu ssaawa 24 nga tezinnawera n'okyusa by'osazeewo. Kati press conference y'eggulo yayise yaki? Osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa okw'enjawulo ofiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala musaasidde nnyo. Asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Tuli ku MS Media, nze Matiya Sekanjako. Nina Mr. Kennedy Mutenyu akulira akakiiko k'ebyokulonda mu DP Democratic Party. Tugenda kwogera ebigambo ku nsonga eziriwo okusingira ddala mu byobufuzi mu ggwanga eryaffe erya Uganda. Genda kubuuza tutandike puroguramu y'olunaku olwaleero. Buuza abantu. Abalabi baffe aba MS Media mbalamusiza. Twebaze ne Mukama okututuusa wano nga tukyali balamu. Katusuubire nti era waliwo ekipya kye tunaayiga olwaleero. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Otujjidde ng'ebbugumu eririwo mu byobufuzi liri ku mabaga abiri. Ebbago ery'okutereezaamu mu tteeka lya UPDF n'ebbago ery'okutereezaamu mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi. Opposition olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'egamba nti egenda kubeeramu mu house. Naye essaawa ya kakati bakolaga nti bafulumye bali mu kokasi meeting yaabwe badde bawe resolution eri etya ku kiki basazeewo. Ekisooka kiki lwaki gavumenti eyagala okukomyawo eyagala okukyusakyusaamu mu tteeka erifuga UPDF? Okusingira ddala abantu abasinga bakitunuulidde ku kukomyawo kooti y'amagye ne mulimu n'ebirala bingi ng'okuwa CDF amaanyi okusobola okukoolinga security forces zonna eziri private n'eza gavumenti. Tutandikire wano. Kiki ekipapiriza gavumenti okukola ennongoosereza mu tteeka erifuga UPDF? Ekisooka tutandike n'ebisooka. Gavumenti yonna bw'ebeera mu buyinza erina puroguramu yaayo gy'eyagala okutuukiriza. Ate naddala bwe tugamba nti bagoberera enkola eya democracy
era baba balina kugigoberera. Naye ekizibu kye tulina nti ebintu byonna Uganda eno bw'obiraba tujja ebintu byonoonese okumala emyaka nga 6 oba 59 okuva 1966 kati tulina birina okuterezebwa. So wano ntambudde nina kyemmanyiiko engeri gye nnina obuvunaanyizibwa mu Coca-Cola. Twafuna ebbaluwa eno okuva mu Parliament ng'ebbaluwa eno eyita Democratic Party okubaako ebirowoozo byereeta ku tteeka ly'ebbago ku bbago ebbago ly'etteeka erya UPDF Act eno eya court martial gye twogerako. Ebbaluwa eno yatutuukako kumpi ku ssaawa 5 nga 14. Democratic Party nebawandiikira ebbaluwa Parliament. Omukono gwaliko Guma Warren Stewart, clerk wa Parliament. Democratic Party nebaddamu nti basebo tubeebaza okutuyita okubaako ebirowoozo bye tuwaayo ku bbago lino, naye mutuyise ku ssaawa 6 naye ng'ebbaluwa tugifunye ku ssaawa 5. Tusaba mutuwe obudde obumala twetegeke tujje. Kye twazzeemu okulaba ne ripooti bagikoze ku weekend. So Democratic Party terina birowoozo byayo mu tteeka eryo. Ekibuuzo ekyebuuzibwa obwangu bwaki? Obwangu bwaki? So ekyo kikulaga nti waliwo ekitali kituufu. Ekyokubiri kyenjagadde mu bintu bino, abantu bagambanga nti Democratic Party eri mu corporation n'NRM ewagira byekola, kati tuvuddeyo ne tuwakanya etteeka eryaleeteddwa gavumenti nti eryo tteeka kyamu. Kati obwo obuyinza n'obwongo twabusigaza. So ekyo kikyamu. Ekyokubiri, maze ebbanga nga nkugamba mukulu Sekanjako nti tewali kibiina kiyitibwa opposition. Eggulo nange nalabye leader of opposition nejjusa kubanga natadde ku mukutu gwange gwa Facebook ne mwebaza nti bakoze bulungi obutazira. Kati ate leero bw'ŋŋamba nti ate beekandaze ne bafuluma. That is the problem gye tulina mu opposition. Tetulina bukulembeze bukozesa bwongo bwe kiri, kubanga tosobola kutuula lwaleero n'ogamba ŋŋenda kulya mmere ate emmere bwe bagireeta nti ate sijja girya. Kaakati eyo ye lack of leadership. Omuntu ne bw'oba tokkiriziganya naye, fe abaddipi tugamba tulina kuteesa. Ate kambabuulire, bwe nzijjukira ebibiina by'obufuzi nga bwe byajja, Parliament erina omuwendo ogw'essalire ogulina okubeerawo okuyisa amateeka. Baagenda ne bayisa etteeka erya referendum ku bibiina by'obufuzi nga tebawera. Honorable Ken Lukyamuzi mukwano gwange n'asituka n'agamba Speaker, ssebo tetuwera. Speaker teyamufaako. Naye obujulizi obwo bwe bwakozesebwa Ssemwogerere, Raina Kafiire ne Zakar Olum okugenda mu kooti n'ekozesa ekyo etteeka ne balijjawo. Kaakati na kino tuyinza okugenda mu Parliament ne tubeeramu ne tufuna obujulizi obumala. Kuba kati ne bw'onoogenda mu kooti eyinza okugamba wazize n'ofuluma. So kyenva ŋŋamba experience leadership is a problem ku opposition side mu Parliament. Kuba abalina obuvunaanyizibwa ate babulako okuweebwa amagezi. Kati Ssenyonyi kiki kye yalengedde eggulo mu press conference kyataalengedde leero, kubanga eggulo yagambye bo balina okujja lwakuba nti yafunye forces okuva ku mikutu egy'enjawulo naddala kuba buloga baabwe nga ba NUP nga bamugamba nti ekyo kyokoze kikyamu, ogamba nti kugenda mu Parliament. Mukimanyi bulungi muli batini temusobola ku challenge nga kino, therefore temwali jjidde ddala naye azze ekizibu ekibaddewo nti ate shadow minister wa opposition and constitutional affairs Odur ye abaddewo ng'asoma minority report era ye asigaddemu
munda abaka ba parliament abamu nga basemujubo bagamba si tebakkiriziganya na kyakufuluma balina okulona ati singa kutogikwata kwe wakiraba ne basigalamu obuzindalo babumenya ne babumenya ne babera mu parliament kati leader opposition mu kujja abadde very calm mu kwogera siko kuno okwekandaga okubadde okwenja ole mabegako ku mwanya nga wabira babiri era bagamba nti speaker tusobola kwenyigira mu kino tusazeewo okufuluma kati bagenda bakole ebyawe Senyonyi kiki kyataalabye eggulo ng'akedde kiraba lwaleero ate ng'akirabidde munda mu parliament kakasa ne banne bammemba banne bazze bakimanyi nti balina okubeera munda era balina okuteesa ekisooka ekyo ekibuuzo omuntu ayinza okukiddamu ye Ssenyonyi ekyokubiri mu nsi mulimu abakulembeze n'abakulemberwa bw'okkiriza abakulemberwa okukukulembera ebyo bye bivaamu kati eggulo watudde n'ogamba opposition Honorable Dul MP wa UPC mwali ye muwiiwo w'amagezi mu by'amateeka kati amagezi go gaganye n'ofuluma kubanga ogoberera ba foot soldier bye bayogedde ku mikutu eyo ye problem ya leadership obukulembeze gye tulina ku opposition side era NRM ekikozesa bulungi nnyo kubanga bwe bafulumye etteeka ligenda kuyita oba nedda waliwo ekiyimiridde so kyova olaba nti ebintu ebimu ebyo ebimu ku bizibu ebyali nti DP yagaana okwenyigira mu bintu ng'ebyo ebyo ebyobufuzi ebyokulabisa ebyokuyisaamu eggaali bikola eno bweru naye muyambe abantu bammwe mubakulembere muleme kukkiriza be mulina okukulembera ate okubakulembera mu birowoozo no ffe tetujja kikola aba DP so ebbago ly'etteeka lino mwenga aba DP standi yammwe eriki ddyo etteeka erya kkooti y'amagye ng'abantu bwe baliyita Democratic Party nga bwe ŋŋambye Parliament yagiwandiikira ebbaluwa Parliament n'egisaba mugyemuwa ebirowoozo byammwe ebbaluwa yatuuka kumpi ssaawa 5 nga batwagala ku 6 nga n'omuntu ne bw'abeera mukono tasobola kutuuka ne tubaddamu ne tubagamba mutuwe obudde obumala kubanga mu mateeka etteeka lino lirina kuyita mu nnaku 4 mwezi 5 kati batuziimudde naffe ne baganda okutuwuliriza n'olwekyo ebirowoozo bya DP mu bbago lino tebiriimu naye pulezidenti wa DP Norbert Mao ne Secretary General Siranda bagambako nti bo bagoberera kooti kye yayogera kooti bye yayogera Supreme Court bye birina okugobererwa ate kyolabira nti bano bafulumidde bwereere ne mu constitution mulimu etteeka erigamba nti Parliament teekolenga tteeka kumenyawo kooti kye zisazeewo kati mwekandagira ki kati bino bina tebabimanyi bannamateeka bamu waliwo okubimanya n'okubitegeera ekimu ku byo ate olina kubeera na byombi kati waliwo kye batalina Supreme Court yagamba Parliament teekolenga tteeka kumenyawo kooti kyesaze for example kooti luli yasala ku basiviliani muki mu kooti y'amagye era neegamba fayiro zonna ziveeyo ziddewa singa yali emanyi nti kooti y'amagye eyinza okubisala teyandigambye nti fayiro ziveeyo zidde eno ekyo kimu ekyokubiri mu kino kye baagala okuleeta etteeka lyonna CB mulimu obuwaayiro obugamba nti ab'amagye bafunirwe sisitimu yaabwe ebalabirira mu byobulamu ekyo si kibi n'ebirala mwebiri ebirungi kaakati ekirala bano Bassenyonyi ba Honorable Ssenyonyi abaatudde eggulo ne basalawo okujja leero ne bakyuka etteeka balikolera mu bukiiko mu bukiiko bagendayo kati bazanyira ani ku bwongo bannayuganda kabaka yabagamba temubongoota koko kubongoota kwennyini mu kakiiko baatwalayo ebirowoozo byabwe bwe baba tebaabitwalayo bino bye babaddeko kulabisa kulaga nti balina kye bakoze
In actual sense, hot air. Tebalina kye bakoze. So, kiki ekiforcinga gavumenti eno okuleeta naddala okumya kooti y'amagye nga kooti za bulijjo tezisobola kukikola? Nze kyendowooza ensobi weeva, kino kirowoozo kyange, nti abo bakkiririza mu democracy baliwa aba gavumenti nti aba NRM bakkiririza mu democracy. So nno singa baatugamba nti bo bajaasi tebakkiriziganya na democracy, tewaliwo yandibayombesezza. Kubanga bw'ogamba nti ndi musiraamu, wali imaamu ng'agamba osaala emirundi 5, ogenda Makka, otoola simanyi zaka, okola ebyo byonna, kati tobikola naye weeyita kino. N'olwekyo ekizibu kye tulina ffe kwe kulowooza, nkyogera nga memba wa DP, nti obukulembeze bwetaaga bukyuke, nga bukyuka mu mirembe, kubanga tokkiriza kuzannya na NRM mu area ya violence. Bajja mu bukulembeze nga tebakozesezza mateeka. NRM bw'oba onoogiwangula gitwale mu kisaawe kya democracy, kubanga democracy tebamumanyi. Naye bino ebyokwekandaga, ekimu ku bizibu DP byebonaabona nayo kati, kubanga mu 96 baatuula ku Popopolo, nange naliwo Popolo Hotel, ne bagamba tuzize parliament. Okuva olwo DP teddanga n'amaanyi ge yalina. Ensobi we yava. Mwali mumaze owangula? Akalulu ka 96 tekaali ku bibiina byabufuzi, naye ab'ebibiina by'obufuzi bonna baali mabega wa Paulo Kawanga Ssemwogerere, ng'ofiisi eri Kabuuswawo. Ne bagenda ne bakola meeting ku Popopolo, ne bagamba ebiseera ebyo nga mulonda president, oluvannyuma ne mulonda ne parliament ennaku endala, ne bagamba tetujja kwenyigira mu kulonda parliament. Ebifo byaffe byonna ne tubikwasa abalala. Ono Lubaga South yali waffe, Lubaga North yali waffe, Kampala Central n'ebifo ebirala. Awo Tabbo we yava. Kati olwaleero gwe Joel Ssenyonyi n'abantu bo bwe muzira muba muzikolera NRM. So, temukolerera bantu bonna abali ku opposition. Oletinga otya Joel Ssenyonyi ku activities zino wammanga ey'emmwanyi, ku activity ya neno yennyini eyagana amabago, performance ye osobola muleetinga otya ngalidde opposition? Bwemba muwadde kingi muwa 30%, bitundu 3 ku buli 100, kubanga alemeddwa okuleadinga opposition mu parliament. Ekyokulabirako tezinnawera ssaawa 24 yatuuzizza olukiiko lw'abamawulire n'agamba enkya tetugenda kuvaamu, ate leero afulumye. Abanyankole bagamba nti omusajja akkirizibwa kukyuka mu buliri wokka, abadde atunudde ku kisenge n'akyuka nadde eno, naye tokyusanga kigambo kyo. Consistency, leadership is lacking. So opposition tefunye bukulembeze bulungi mu kisanja kino. N'olwekyo kasookedde NRM ejja ne wabaawo okulonda okuva 2005, tewali kiseera President Museveni ne NRM bwe bafunye akaweweevu ne batuula ne banywa ne kaawa nga kati. Ate nga ndaba amaanyi abasajja ge bateekawo. Amaanyi galiwa? Gandage. Amaanyi ge basobodde okukola ge maanyi ge bakozesa okwekandaga nga bafuluma parliament. Ago bagakoze, bagalaze. Tebalina numbers. Tewetaaga numbers. Banobert Mao n'abalala basensaringa baminisita ba NRM 3 ng'ate si be baali basinza amaanyi mu parliament. Etteeka erizaawo ebibiina by'obufuzi, Ssemwogerere, Reina Kafiire, Zakar Olum baakozesa ebyaliwo mu parliament ne balisazaamu, ebibiina by'obufuzi ne bidda. Teweetaaga namba. Bw'ojjukira ebiseera by'aba John Kawanga, Paulo Ssemwogerere, Nobert Mao, Zakar Olum, abasajja ba FDC abo abaaliwo, Mugisha Muntu yali mu East Africa, bagundi ono Samuel Kaleganjuba,
abasajja ngo ne Emmanuel Dombo yaliwo NRM tunuli abasalamu Musumba babeeranga batono naye ng'otuula n'owuliriza kati mbuulire okujjako okuvuma kiki ky'owuliriza ennaku zino bali babeeranga batini naye nga ne gavumenti ennyini yes ebawuliriza Beni Wacha okelo abasajja ng'abo wali obawuliriza naye kati abasajja bali ku kaweweevu ab'NRM kuba bamanyi tetulina oba oliawo ne President Museveni kye yayogera nti omwaka bweguti bwe gulituuka tuliba tetulina opposition kati tugirina parliament bagirekedde NRM ekole byeyagala ekisaawe bakifulumye nanti liifu bamulaba nga ye liifu mu mateeka oyambadde akajoozi ka Arsenal nange ndi wa Arsenal kaakati mu mateeka omupiira gulina amateeka 17 tegakyukanga 17 naye etteeka ligamba bw'owakanya ekyali free tova mu kisaawe kuba bw'ova mu kisaawe bakukangavula ne ttiimu neefiirwa point 2 ne goolo 3 wetwogerera wano ttiimu ya Ssenyonyi efulumye woolabira ekizibu mukulu Ssenyonyi kyalina tulina ababaka abasukka mu 100 abali ku side y'opposition press conference ye yabaddeko abatasukka 30 kale bandigenze mu kisaawe bweru oba mu lujja awo olabira abantu baluuzinze confidence mu bukulembeze bwe kubanga alabika teyeetengeredde alina wajja amateeka tojja kunenya ba NRM mu parliament nti waliwo abawa amateeka ku kyokkola ate naawe n'okola kyekimu n'olwekyo bannayuganda 2-2 twatomera tulina omukisa 2-26 tukomyewo tulonde nga tukozesa ki ne bagamba mubyogera lwakuba mwafuna abaka 9 abasajja abajja ne babatwalako akati kikino mwabaddipi temwagalira ddala NUP olwaleero nze ebibiina by'obufuzi mpozi kambawe respect ekyo sijja kukyogera naye DP yasigazaako ababaka 4 omu 2 3 4 naye mu 8 yawangula akalulu mu 61 yawangula akalulu twafa kufunako abantu aba DP abakulembedde eggwanga lino nga Professor Yusuf Lule ne Beni Kiwanuka era olaba emyaka 6 giyiseewo abo be boogerako n'olwekyo ku myaka 7 DP gyerina weetaaga ogiwulirize waliwo ekibiina eyali deputy president we Kenya Gachagua kye yakoze akabonero kaabwe muntu ng'akoze bw'ati nti wuliriza kati mutuwulirize tewali kiriwo kitaaliwo n'eddiini gye nsoma eŋŋamba nti Yesu y'oyo yesterday today and forever bw'oba olowooza ojja kukola bipya mu palamenti temulimu kuyisaamu gaali naye bw'omala okuyita abantu bo nti ba foot soldier ng'ate okimanyi omuntu omulamu talowooleza mu bigere alogooleza mu bwongo byebyo nti tufunye tuli mu mbeera abalina okulondebwa bali bweru abatalina kulondebwa be bali mu palamenti kyova otuula mu ssaawa 24 nga tezinnawera n'okyusa by'osazeewo kati press conference y'eggulo yayise yaki agenza okutuuka nga laba nnamba tebamaliriza eggulo ennamba yabadde ewera bw'aba tasobola kuweza yiye bw'aba tasobola bannayuganda muzuukuke 226 eggwanga lyaffe tulina okulitereeza ekisooka tulina okuteesa oli bw'abeera owa NRM simulabe oli bw'abeera owa NUP simulabe owa DP simulabe owa UPC simulabe tumanye nti tuli bannayuganda oyagala emyaka giyitewo bakugambe kiki kye tubajjukirako nti mwekalakaasanga ne mufuluma palamenti ekyo kyoyagala bannayuganda bakujjukireko
nga bakuwa obukadde 5 okwekalakasa n'okufuluma parliament. My friend, you were voted to debate. So si kufuluma bweru. Kati bw'ofuluma toddayo, resign. Eyo level tulina givaako, omutindo tulina gwambusa. Olaba bagana okwetaba mu budget mwe bagenda bawera mu ssente. Naye tujja kugenda. Kati njala tugende kulina ebbago ly'etteeka ku bibiina by'obufuzi. Ebbago ly'ebibiina by'obufuzi nga mmanyiiko siri mwogezi wa DP. Naye nkimanyiiko nti DP n'ebibiina ebirala libiwagira. Yes, kubanga ebbago ly'etteeka ly'ebyobufuzi ligamba singa nti waliwo ensimbi ezigabibwa ku bibiina ebirina ababaka mu palamenti bye bamanye ennyo kye tutera okuyita eza iPod. Waliwo ne organization endala gye bayita ey'ebibiina by'obufuzi ebitalina babaka mu palamenti. Kati etteeka lino ligamba bonna bakole ekintu kimu, abali mu palamenti n'abatalina, nga tuli wansi wa National Consultative Council, nti tulina okuteesa, tulina okwogerezeganya. Kati etteeka ligamba nti bw'obanga oli memba wa iPod ne National Consultative Council, togaana kwenyigira mu bino, naye ensimbi eziva mu kuteesa kwabwe ezo zo n'ozikkiriza. Olwaleero waliwo ekibiina ekifuna ensimbi ezisukka mu buwumbi, kizifuna naye tekyenyigira mu ki. Kati bw'oba kiringa ekyokulabirako abantu ekibanguyira, kiringa okubanga olina omuwala gw'oyagala n'omugamba buli wiikendi oyagala ajja agimale ewuwo, naye omuwala bw'atuuka okugenda mu saluuni nti mpaayo ezintwala mpa ez'enviiri, ebyo toyagala kumanya, oyo omuwala akomawo ewuwo. Ekyo ekyokulabirako nkiwadde kubanga abaami n'abakyala mukimanyi. Omwami ayagala buli wiikendi ojje ewuwe, naye bw'omugamba nti njagala za nviiri, njagala kino, nti ebyo tebimukwatako. Then bw'oba toyagala kwenyigira mu bino, teweenyigira mu biteeso ebivaamu. Waliwo iPod Summit eyatuula, balina kye bayita summit bye bakulembeze. Waliwo lwe baatuula Norbert Mao, Jim Akena n'abalala, ne bagamba President Museveni nti abaana bano nga twakava mu kulonda abanuupu abaasibibwa twandibatadde ne tubajjako emisango, era abaana banuupu nga 6 baabata nga 6, naye ekyo bali tebakyogerako. Naye kyavaseeko singa Buganda teyateesa na gavumenti, ebyaffe ebitonotono ebyakajja byaliwo byandibaddewo. Senga omwami oli eyaleeta emmotoka eteyitibwamu masasi teyateesa na gavumenti ne bagimuddiza nga tasasudde musolo, yandibadde atambuliramu. N'olwekyo okuteesa kintu kikulu. Naye bw'oba kubanga etteeka lino ndirina wano peegi 4 zokka likugamba nti muteese, mwenyigire mu kuteesa. Kati bw'oba toyagala kuteesa, lwaki ebirungi ebiva mu kuteesa obyagala? N'olwekyo kibbo kye baali babaddeko abasanyufu nakyo. Bagamba lijja kunyigiriza specifically ebibiina ebimu. Litya? Liina amaaso, liina gwe litegetinze. Etteeka ligamba kituufu tolina kubeera na tteeka liina maaso oba matu nti tutagetinze gundi. Naye bagamba mu constitution mulimu National Consultative Council. Consultation kwe kwebuuzaganya. Mulimu dialogue. Kati batugambye okwogerezeganya, twogerezeganye ku lw'obulungi bw'eggwanga, nti ebyo sibyagala, sijja bigendamu, okwo kunywa caayi. Naye mu kwogerezeganya okwo bwe bateesa ne bagamba ebibiina ebiri mu palamenti babiwe ssente bwe ziti, gwe ng'ofuna obuwumbi oba 3 oba 5, obwo bwo n'obufuna, naye buvudde mu kuteesa. Kyekyokulabirako kye nakuwadde nti omuwala oba omukyala oyagala akukyalire ku weekend, naye toyagala muwa za nviiri,
toyagala muwa transport, toyagala kumuyambako ku bizibu bye. Kati omuwala oyo abakunoonyako ki? Kati gwe atalina ayogamba banno nti tebalina kye bakugamba. Ne sente zaabwe zireke. Sente zino za muwi wa musolo. Why now? Lwaki kati? Lwaki kati? Why not now? Lwaki bago lijja kati? Anti kubanga waliwo eribaddewo. Kati ng'abantu bali abusinga tebaligoberera. Tetujja kuteesa, tetujja kukola ki? Kati ffe twagala kuteesa. Kati gw'ataagala sigalirayo eri. Kubanga mu bye baateesa mwe muvudde ensimbi ezimu ezizimbye ekitebe kyo. Kuba ofuna sente ezisuka olina ababaka 5 mu 7. Buli mubaka afuna bamuteekako miliyoni 10. Kaakati ezo sente ozifuna. Naye toyagala kuteesa. Kaakati nze ngamba nti bw'oba toyagala kuteesa n'ebivudde mu kuteesa bireke. N'ebivudde mu kuteesa bireke. Abazungu bagamba you cannot have your cake and eat it at the same. You cannot eat your cake and have it at the same time. Kati eno National Consultative Council yo ina sente nayo zefuna mu government obefuna mu electoral. Nedda National Consultative Council yateekebwawo nti ebibiina byonna bye tulina mu Uganda nga kati tebiringa 27 biteeseganya consultative nemwe consultinga. Kaakati ekyava mu ekyo mu kuteesa ne bateekawo ekintu Inter-Party Organization on Dialogue, IPOD. Kati mu IPOD mwe mwava ekiteeso ne bagamba gavumenti kuba ne NRM eri mu IPOD nti ebibiina ebiri mugamba temwagala bagwira kuleeta nsimbi ku influencinga bintu waffe nti gavumenti esobole okukola ki kubanga ebibiina ebiri mu byobufuzi bye birindiridde okudda mu gavumenti. N'olwekyo gavumenti ya Uganda si NRM si Museveni, gavumenti ya Uganda ekwate ku nsimbi z'omuwi w'omusolo ewe ku bibiina bino. Ne bagamba nti ewe ku bibiina bino ebirina ababaka mu palamenti. Kati enteeseganya zigende zijja ne bagamba n'ebitalina babaka mu palamenti bibeere ne organization eyabyo. Naye organization eyo ey'ebibiina ebitalina babaka mu palamenti kati nga ANT ekwatagane n'abali mu IPOD abalina abaka bakole bulungi National Consultative Council. Oba oli awo bajja na kugamba nti omutemwa tuteekewo omutemwa gw'ebibiina bino ebitalina babaka mu palamenti. So kiri progressive kitambula. Naye gwe toyagala kuteesa wabula oyagala bank account egejje. N'olwekyo nze ng'omuntu ekisooka mpagira etteeka eryo ne sekuwagira yenna ery'ebibiina by'obufuzi nti ebitaagala kuteesa bireme okufuna ensimbi eziva mu kuteesa kubanga tebyagala kuteesa. Yes. Tebyagala kuteesa ate byagala bibeere nga bifuna sente. Otyo bifune sente. Temuli mu buwaayiro buziyiza ebibiina byabufuzi kola mirimu. Temuli buwaayiro. Era waliwo gwe mbadde mpulira. Nina press conference emu gye mbaddeko ku kitebe kya DP. Munnamawulire n'agamba nti waliwo omunnabyabufuzi eyagambye nti bwe mugenda ne mutateesa gavumenti eyinza okukozesa ekintu ekyo okubamma ensimbi. Nedda okwo kulimba bannayuganda. Etteeka ligamba nti mulina okuteesanga. Terigamba nti mulina kukkiriziganyanga. Waliwo enjawulo ku kuteesa dialogue n'okukkiriziganya to agree. Yes. Okuteesa nyinza okuteesa naawe bwe noŋŋamba position yo yeno nange ne nkugamba yeno tuba tuteesezza naye okukkiriziganya nti nze kkiriza kyenjagala oba gwe nze nzikirize kyoyagala si kye ligamba. N'olwekyo abantu balitaputa bubi okwagala okutuukiriza ebigendererwa byabwe. So teririimu buwaayiro bulemesa ebibiina byabufuzi kukola mirimu gyabwe. Tekiriimu. Ongambye olinako awo. Tekiriimu. Kansuubire nti n'aliraba wano. Etteeka liirino. Liirino. Wano ligamba objective. Nti
etteeka lye tulinawo likugira gavumenti okuwa ebibiina byokka ebiri mu parliament ensimbi. Only political parties and organizations that are members of National Consultative Council to provide. Kakati kiki kye baagala okuwonya ne bagamba nti etteeka lino teriteeka kakwakulizo nti eribaddewo nti abateenyigira mu kuteesa n'okubeerawo mu mirembe bafune ensimbi. Remedy, gavumenti ejja kuwa ensimbi oba public resources ku bibiina by'obufuzi byokka ebisalawo. Elect government shall only provide funding or other public resources to a political party or political organization that elects to become a member of the National Consultative Council. Kakati okubeera member gwasalawo. Bw'osalawo nti nja kubeera member, ensimbi ng'ozifuna n'obuyambi obulala. Bwe weesalirawo nti sijja kubeera, ofuna zaaki? Liirino. Ne bagamba, ke kano ke mbadde nkugamba, the National Consultative Council referred in subsection shall be composed of 2 organs. International Consultative Council ejja kubeeramu ebiwayi bibiri. Ekisooka, A, the organ for political parties and political organizations with representation in Parliament, which shall be known as Inter-Party Organization on Dialogue. Nti lijja kubeeramu ekiwayi ekyebibiina ebiina ababaka mu Parliament ng'ekiwayi ekyo kiyitibwa IPOD. B, the organ for political parties and political organizations without representation in Parliament, which shall be known as Forum for Non-Represented Political Parties. Nti wajja mu Parliament wajja kubeerawo ne forum oba group oba ekibinja ebyebibiina ebitalina babaka mu Parliament. Okitegedde? Ye ekyo kye baagala okuteekawo kikola ki? Nti IPOD omulimu gwayo foster inter-party political dialogue, okwogerezeganya wakati w'ebibiina by'obufuzi ngenge as a means of strengthening democratic governance, nti okwongeramu democracy amaanyi. Ekyokubiri okupromotinga, okuwagira constructive criticism, nti bw'oba olina ky'ovumirira ate si kuvuma buvumi kizimba. Exactly. Ekyokusatu okuwa gavumenti amagezi kukulaakulanya enkola n'okwongeramu amaanyi democracy, embeera ya democracy. Ekyo kibi. Kakati negamba akasembayo part D, to provide a neutral platform, okuteekawo omusingi ogutalina ludda nga abakulembeze n'abatukiikirira mu bibiina by'obufuzi nga bayinza okwenyigira mu dialogue, okwogera. Kati gwe ng'omugaso twagala ku buildinga bwesigwa, trust, understanding, okutegeeragana, and common ground. Teririna we likugambira nti olina okukkiriziganya ne banno kye boogedde. Liirino kiri liiryo kati mulimba kiriirino. Nze nagamba saagala kwogera byanjwanjwa, nzijja na bwino era mbadde ntuukaano n'ombuuza empapula zonna zaaki ziizo. Ebbaluwa gye twawandiikidde Paalamenti yiino, Paalamenti gye yatuwandiikidde yiino, kati byenjogera si byange. Yesebo kakati twafulumya ebya DP, twafulumya notice ne tugamba buli ayagala okuvuganya, kubanga buli myaka 5 tulina okulonda. Twasembayo okulonda nga 20, 19, 18, 19 September omwaka gwa 2020 mu Samuel Baker Secondary School eggulu. Kakati emyaka 5 gigenda kujjula nga September
2025 mu mwezi gw'omwenda naye ne tugamba nti luli twakola ensobi we twamalira okulonda ng'abantu balina ng'abantu tebaafuna budde bumala naye kati okulonda kugenda kubeera mbalala ng'ennaku z'omwezi okuva ku 20 abantu batuuka 29 33 baveeyo omwezi guno tuzze obujja obukulembeze ekyo nakyo njagala kukyogera oli bw'ajja n'agamba abantu nti bagenda kukyusa obukulembeze tekijjaayo kifaananyi kubanga ojja kwesanga nti Sekanjako asigaddeko then omulala avuddeko so tugenda kuzza bujja obukulembeze bwaleeta empapula ne tubagamba muzikomyewo butasukka 6 omwezi guno ne bazikomyawo kaakati ekigenda mu maaso abantu 108 be baakima foomu ezo bwe bazikima ne bajja nti bateekemu bakole ebyokulonda kati nyinza okulaga foomu eyo eno foomu ya byakulonda olina okufuna abakusemba 2 olina okuteekako obuyigirize olina okufuna abasapoota 10 ne bajjuzaamu kaadi namba zaabwe amasimu gaabwe ne buranki ne basayininga ne weewandiikako ebikufaako nze n'enkola ogwange abo abaazikomyawo baali bantu 120 fayiro ezimu mulimu bwino abantu gwe beeteekako mpapula nga 100 kati peegi 20 ku bantu 120 kumpi oli mu mpapula 25,000 z'olina okusoma naye tugenda kufulumya abantu ne tubagamba buli eyakima empapula genda mu maaso n'okukola campaign tewali kyebagaana abantu balonda Mukono ndiye yalonze eggulo Wakiso yalonda ku weekend mpuliddeyo n'abagamba abakakiiko b'ekibiina kikwesa olukala lw'abalonzi nga temunnalonda kumalayo. Mr. Mutenyi ya tugende ku kinyusi kya waggulu kwa president mwasunsula bameka abaleeta abajjayo empapula baali bana abajjayo empapula ku secretary general baali 3 abajjayo empapula ku national vice chairman baali 2 abajjayo empapula ku bifo ebirala bawera bonna mu mutwe si balina kati ebyo bye tutunulira naye kye twakoze twatandise n'abo nti Sekanjako yajjayo empapula ku kifo bwe kiti teri mulala yajjayo abo we bali nti ate Mutenyo yajjayo empapula n'azikomyawo naye teziwera bye bamusaba tabirina then waliwo abali abajja okubeera n'opozi kitegeeza temunnaba kumaliza kusunsula tetunnaba ne ku bwa president temunnaba wonna tujja ekibiina kijja kufulumya ripooti kibabuulire abantu baffe mbasaba bakakane bagende mu maaso ekikulu bonna abo abamu aboogera ebintu ebyo bali mu ggwanga batalaga bagenda kulaba baani anti obweraliikirivu buli wano nti Norbert Mao president wa DP jeno ate ye yalonda Kennedy Mutenyi ne banne abagenda okulira akakiiko k'ebyokulonda ekyo nakyo si kituufu ekibiina kya DP kye kyannonda si Mao naye nakino kankyogereko kinyigiramu ekyo kubanga DP eri mu kulonda ne NRM eri mu kulonda ne FDC ebibiina kubanga byenyigidde mu processi z'ebyokulonda tekitegeeza nti office ya president yagaddewo eya secretary general yagaddewo eya treasurer yagaddewo nedda abantu bano abamu aboogera balina mu bifo bye balonderwamu eggulu nga tuyise mu nkola y'emu naye walondebwa ggulu yes okitegedde n'olwekyo bw'ogamba nti Mao ye yannonda nedda kino ekibiina si kya Mao amateeka ga DP gakukkiriza okubanga walondebwa ggulu bw'ogenda teekateeka akalulu tozze mu kwesimbawo ku ekyo ekifo kyennyini kati nze seesimbawo nkugambye nti first of all okuggyako ng'abantu tebamanyi na constitution ya DP egy'emirimu si gya president
ate Mao Nobert munnamateeka egyo emirimu gikolebwa Secretary General Constitution ya DP erina obuvunaanyizibwa bwemuwa bwewa Treasurer bwewa Chairman n'abalala kati byonna ebiriwo biri mu mateeka agakoleddwa agakolebwa ekirala kyenjagala okutangaaza Constitution ya DP gye tukolerako obukulembeze obuliko obwa Mao si bwe bwagiwandiika obwa Ssemwogerere si bwe bwagiwandiika obwa Ssebaana si bwe bwagiwandiika kaakati toba mwenkanya bw'ovumirira NRM ne President Museveni okukyusa Constitution ya Uganda ne bajjamu ebisanja ne age limit gwe n'oyagala mu kibiina oleme kugoberera Constitution. Yadi olowooza lwaki abantu naddala bano abeesimbyewo ku president specifically beeraliikirira ebinaava mu kulonda nga agenda okukulira akakiiko k'ebyokulonda ye Kennedy Mutenyo ne banne. Kennedy Mutenyo yaani? Kennedy Mutenyo yafuna kaadi ye esooka nga memba wa DP nga lumu August 1998 ekitegeeza mu mwezi gw'omunaana omwaka guno nja kuweza emyaka 45 kasookedde nfuna kaadi ya DP esooka. Bonna abana abeesimbyewo bonna bansanga mu DP. Bonna abeesimbyewo ku bwa National Vice Chairman bansanga mu DP. Bonna abeesimbyewo ku bwa Secretary General bansanga mu DP. Mazeemu nga nina kaadi bweti gye nasooka okufuna nagigula siringi 20 shillings ng'eriko omukono gwa Paulo Kawanga Ssemwogerere. Ndi memba wa DP tewali teeka ligamba nti Mutenyo tasobola kubeera mu kifo gundi. Ate Mutenyo ono tazze buzi amaze ebbanga mu public service ng'akola. Mumbuulire ddi lwe nali ngudde olubege. Naye olubege lw'oŋŋamba nti lwengudde ku baana abasatu abeesimbyewo ku bwa president tulinawo Nobert Mao ye president w'ekibiina. Tulinawo Honorable Lumu manya Honorable Lulume member wa parliament Buyikwe South. Tulinawo Alitia Elia vice president waffe owa Northern Uganda. Tulinawo Richard Sebamala Bukoto Central ate memba wa NEC. Bonna abo bayita mu ngalo zange empapula ze nakola eggulu. Bonna abo ng'oggyeko okugamba nti nabasooka mu gundi. Lwaki bagamba nti Mutenyo alondebwa Secretary General ne President w'ekibiina akulira akakiiko k'ebyokulonda. Therefore results tezinza kubaza amazima kakati Alitia oli vice president wa Northern Uganda. Kantandike Mao oli president w'ekibiina wayitawo unopposed. Alitia oli vice president w'ekibiina Northern wayitawo unopposed. Sebamala oli MP NEC member mu kifo kya diaspora wayitawo unopposed. Lulume empapula ezikuwa tiketi ya DP ogenda ovuganye Buyikwe South nze nazisayininga. Lwaki awo mwayitawo era lwaki temwemulugunya? Mwenna abana bw'otuuka ku Secretary General bonna abasatu Richard Lumu, Kiria, Siranda yaliko kati, Kiria, president wa UID, ayagala wa Secretary General. Richard Lumu, gwe deputy legal advisor. Ayagala wa Secretary General. Gwe wandayiza n'okundayiza eggulu. Gwe waleeta motion eyaleeta erinnya lyange. Awo wali oleeta erinnya ly'omuntu gw'otomanyi oba gw'omanyi. Kati bagamba nti bamutiisa. Richard Lumu mbadde naawe okuva mu biseera bya UID 95. N'olwekyo tuleme kuwuddisa bantu, tuleme kweyisa nga bali be mutegedde. Ffe mugenzi Ssebaana yagamba tuli brain power, brain soldier. Genda mu kalulu bakukube, oba genda mu kalulu owangule. Ekibiina kitambule. Kyova olaba abamu ku bo bafunye ekizibu ennaku zino. Bagamba nti DP bagitunda. Naye badduse misinde okuleeta empapula
ku kibiina kye baatunda nti twagala kikulembera. Kati bwe baba bagiguza NRM empapula mwaleeseza ki? Mwandizitutte ku Kyaddondo Road ewa Tango Doi ne mutazireeta wa Kennedy Mutenyo. Naye bino byonna tubimanyi. Mu 8 mu 6 mukulembeze w'ekibiina yali Ben Kiwanuka nga tali mu parliament, nga Basil Batalinga ya Secretary General yali mu parliament, waliwo enkayana. Kasookedde DP ekola delegates conference mu 2010 Embaale mu myaka 15 baakagiwaabira bamemba emisango 8 tebawangulangako na gumu. Era sirina kubuusabuusa nti ne bwe tunaava Embalala era waliwo abajja okgenda mu kooti kuba munyumirwa obutakkiriza. Naye ly'eddembe lyammwe. Ate tewali abanenya bwe mutakkiriziganya, tewali abanenya bwe muvumirira. Kati ebbanja liri ku Mutenyo nti yabalagako eggulu nti akola bwenkanya na kati abukola. Era tajja kutiisatiisibwa. Nze Bayibuli yange oba Kurani yange, constitution ya DP, kubanga kaadi eno gye mbalaze tulina values ze tukkiriziganyamu. Ffe tetujja kuvumirira. Anaavaamu tajja kuvaamu lwa Mutenyo, ajja kuvaamu lwa constitution. Anaasigalamu ajja kusigalamu si lwa Mutenyo Kennedy, lwa constitution. Constitution eyo Mao, Siranda, Mbidde, Babirye Kabanda, baani bonna abo ekitiibwa Christine Mugerwa Kasule si be baagikola. Ne ku mulembe gwa Ssemwogere yaliwo, ne ku mulembe gwa Ssebaana yaliwo. Era ndowooza bwe mubaamu kye mutaagala musome constitution amendment ekolebwa etya. Bw'oyogera nti waliwo ebintu bye baagazeetinze mu Electoral Commission ebitaateesebwako eggulu, sooka osome minati z'eggulu ozirina. Bonna abo bali eggulu. Bonna bali eggulu. Ngaani? Ngamba bonna abo. Anti bonna benjogeddeko baavuganya eggulu. Baavuganya eggulu. Kitegeeza baaliyo. Naye ekizibu Uganda kyerina ne ba MP ne baani Mukulu Ssekanjaka abantu tebasoma bintu. Baba bimanyi nga baagala kulaga public nti kirimu ekiti kubanga ne endagaano yammwe ne NRM bwe yajja baatugamba tebagirimu n'ebirala. After sometimes President General wa DP n'agamba nti kyali bwekiti ne bwekiti ne bwekiti nabayita ku Hotel Africana ne batunula mu ndagaano naye nga bamaze otugamba ffe endagaano tetugirabangako. Kubanga tuli mu biseera bya kulonda sijja kukuba nnyo bannange. Omu ku babaka gundi yakola omusango, yasala omusango omulamuzi Musa Sekaana. Waliwo ababaka b'NRM abatakkiriziganya na byaliwo ne bagenda mu kooti. Musa Sekaana yabagamba bw'otokkiriziganya na biri mu kibiina kyo mu constitution ekyokukola okimanyi, wano sijja kibabuulira naye munoonye ensala eyo. N'olwekyo tubeere ba mazima, tolimba. Bw'ogamba nti bakumye enkala z'abalonzi, Mukono yalonze eggulo. Kati Mukono beeronda ku level ki? Mukono district. Mukono district. Kubanga abalonzi abagenda mu delegates conference, chairman wa district, omukulembeze w'abakyala mu district, n'ow'abavubuka, then ne constituency, kuba kati Mukono district constituency ku mukyala ereeta ababaka aba. Mukono municipality, Mukono north, Mukono south, neereeta nayo badelegate aba ne beegatta ku bali ne mugenda. Okitegedde? N'olwekyo gurupu ezimu ziri mu kulonda. District yeerondesa constituency, constituency neerondesa abaddako. Kati ow'omutendera ogwa waggulu yalondesa wansi. Na kino njagala kuwa magezi. Waliwo abaategese okulonda wano na wali nga balina kulondesebwa n'abaddako district bo ne beeronda. Okwo okulonda simanyi nti kukwatagana ne constitution.
Kaakati okulonda district level ate mufuna okulungamizibwa okuva ku National Executive Committee. Ye constitution. Abantu mbasaba musome constitution yammwe. Mujja kulaba nti enkaayana ezimu n'entalo ezimu tezeetaagisa. Mumala obudde bana DP nga mulimu kwekuba mugenda okutuuka kalulu kali ng'obudde bwaggwayo n'amaanyi mwagamalira muli. Teweetaaga kubeera mukwano gwange, teweetaaga kunjagala okukolagala nange. Kati akasembayo simanyi bamwe mukikozesa naye bwano mu ggwanga ffe tukikozesa. Nti omba mutegeka akalulu kati nga kana akalulu aka Uganda wabawo omutemwa. Mugenda kukozesa ssente nga meka mukana akalulu. Tusuubira ababaka bonna bwe baba bazze 1,600 balina okusuzibwa, balina okuliisibwa, balina okutambuzibwa. Kyenkakasa ebyo byonna weebiri. Si ssente ntono. Naye ate bammemba eno kaadi egula 2,000 zokka. N'abamu tebaagala kukola ki? Kubeera nayo. Kugigula baagala bagibagulire. 2,000. Ekibiina kya DP tekirina factory etunda soda nga Coca-Cola. N'olwekyo mwe bammemba mumwino abakulembeze abaliwo balina okumakinga sure era gwe mulimu gwe baliko nti babanoonyeza ensimbi ezinaakola National Delegates Conference. Abakulembeze abaliwo. Tweyanza nnyo. Mr. Mutonyi nooza tugenda koma wano leero. Tujja kutandikirawo sabbiiti ejja. Sabbiiti ewedde twakufuna. Twanfuna oba weekend yali eggwako. Ne tugamba tukomewo kati. Kati tujja kweraba. Sabbiiti ejja si ye Tabamiruka. Tabamiruka aliko ennaku leero mmeka leero 2. Abulayo ennaku nga 10. Tezikyawera. Ennaku nga 8. Ennaku nga 8. Tujja kukola. Olubade tukoze ndowooza era tulikoleddako oba tujja kunoonya olunaku olulala. Naye mbaagaliza bana DP okulonda obulungi, mugoberere amateeka, mujje embalala, Secretary General bajja kulangirira ne President byonna ebigenda mu maaso. Tuli mu kibuga Mbalala, ofulumamu ku luguudo olugenda e Kabaale, ka tawuni bakayita Ruti. Kali awo kumpi kilomita nga 2-3. Naye mujja kutegeezebwa byonna, mujje muze obujja ebibiina naye n'okwewandiisa okufuuka memba kikyagenda mu maaso kyo tekisobola kukoma. Mwebale nnyo mwebalire ddala Omukama Katonda abakuume. Tweyanza nnyo tweyanzeege onaabadde osinzira okubeera nga otulaba mbadde ne Mr. Kennedy Mutenyo akulira akakiiko ka byakulonda mu DP beetegekera Tabamiruka twogedde ebigambo by'obufuzi wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda akuume atakuumira mpeera wangale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Bano Bassenyonyi ba Honorable Ssenyonyi abaatudde eggulo ne basalawo okujja leero ne bakyuka. Etteeka balikolera mu bukiiko. Mu bukiiko bagendayo. Mu bukiiko bagendayo. Kati bazanyira ani ku bwongo? Bannayuganda Kabaka yabagamba temubongoota. Koko kubongoota kwennyini mu kakiiko baatwalayo ebirowoozo byabwe. Bwe baba tebaabitwalayo bino bye babaddeko kulabisa kulaga nti balina kye bakoze. In actual sense hot air tebalina kye bakoze. Kati eggulo watudde n'ogamba opposition. Honorable Dul MP wa UPC mwali ye muwiiwo w'amagezi mu by'amateeka. Kati amagezi go gaganye n'ofuluma kubanga ogoberera ba foot soldier bye bayogedde ku mikutu. Eyo ye problem ya leadership obukulembeze gye tulina ku opposition side. Era NRM ekikozesa bulungi nnyo kubanga bwe bafulumye etteeka ligenda kuyita oba nedda. Nnyonyi efulumye woolabira ekizibu mukulu Ssenyonyi kyalina. Tulina ababaka abasukka mu 100 abali ku side y'opposition. Press conference ye yabaddeko abatasukka 30. Kale bandigenze mu kisaawe bweru oba mu lujja. Awo olabira abantu baluuzinze confidence mu bukulembeze bwe kubanga alabika teyeetengeredde alina wajja amateeka. Tojja kunenya ba NRM mu parliament
nti waliwo abawa amateeka ku kyokkola ate naawe n'okola kyekimu. N'olwekyo bannayuganda 2020 twatomera. Tulina omukisa 2026 tukomyewo tulonde nga tukozesa ki? Mu paalamenti temulimu kuyisaamu ggaali. Naye bw'omala okuyita abantu bo nti ba foot soldier ng'ate okimanyi omuntu omulamu talowooleza mu bigere alogooleza mu bwongo byebyo nti tufunye tuli mu mbeera abalina okulondebwa bali bweru abatalina kulondebwa be bali mu paalamenti. Kyova otuula mu ssaawa 24 nga tezinnawera n'okyusa by'osa